Okay, tukwaniriza nya tempozi ku SRK Media era nga mpozi tuli mu radio version nze Sula Senyonga. Mwale kubera nga ate mutambuza bulunyo mutugobera gero subscribing era obere mpozi nga ate otugobera bulunyo. Nako lwalero amawule ge tulina ndowooza gajja kubeera gassanyu. Olunako olwajjo mwalabye Nuwa Mutwe yateereddwa yawereddwa bail. N'ateebwa atandika okubeera nga awoza nga ava Kampala. Kati neggulire erifulumya olunako olwalero nalyo lya Ssuubi. Okuva e Masaka eri bakireewo eri Edi Mutwe n'abalala nga bwe bakwatibwa ku misango egy'okugambibwa nti babbisa amaanyi n'ebirala nga bwe mwemanyi. Okusinziira ku mulamuzi ali mu musango guno mu mitambo, finally awadde ensalesale wa nnaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omunaana lwagenda okubeera mpozi ng'ate oba oli awo awulirwa okweyimirira kw'abantu bano balabo baba beeyimirira oba tebabeeyimirira. Obo kitegeera okusinzira ku balamuzi okusinzira ku balooya baba Edi Mutwe ne bakireewo bannakibiina kya NUP bagamba nti tufunyemu ku Ssuubi myezi 3 miramba nga batambula nga buli kaseera bagamba ate fayiro teriiwo, fayiro eri Kampala, fayiro simanyi yalazeewa. Mujjukirako ebiseera eri nga nkomplainingako ne ngamba ddala lwaki oba okwata abantu nga tolina bujulizi. Poliisi mu nkola entuufu sooka onoonyereze ku musango okuŋŋaanya obujulizi olyoke okwata omuntu. Bw'okwata omuntu omutwalewo direct mu kkooti. Kyekiri kye baateekesaawo etteeka nti omuntu talina kuweza oba kusussa essaawa 24 ng'ali mu kaduukulu ka poliisi. Kyalina okukola kiba kimu kyokka kukwatibwa mutwale mu kkooti, kkooti emukasuka eruzira oba ekitalya oba wa bamuwe rimanda addirwa akomawo bawulire omusango gwe. So abo bwe batyo bwe bali. Kakati abantu bano kigambibwa abali misango gyabwe be bampuuga. Mpuuga gwe muntu omukulu nti bali misango gyabwe. Era n'abamawulire abamu be baali bafeekinze nti baba bakuba ne bababbako ebintu, mwalimu ba Margaret Kayondo ababagasakire Masaka eyo be baateeka ku ggaali eyo bajje balumirize bano. Kati bagenze okulaba reputation yaabwe egenda efa, credibility yaabwe egenda efa, ne bagenda nga bapuulinga out mpola mpola. Kati bagenda wulira omusango guno amazima ga Katonda ogenda wala nga tebalina bajulizi, kubanga abadde nga abajulizi oba n'abantu abateekebwa mu mbeera zino nti be bawaaba be balumiriza be babba bagenze bakivaamu nga bakita. So kati katusabe nnaku z'omwezi ezo abantu bano bajja kubeera nga badda bateebwe. Tusaba bateebwe lwaki? Nti balina famire zaabwe, balina famire yaabwe. Gwe ng'omulamuzi balina famire yo n'abantu abo balina famire zaabwe. Abaana abo balina be basomesa, balina be baliisa. Kitegeeza abaana abo be tebasomye. Bedmansa tobannyonnyola nti omwana simanya taata waali mu kkomera naye nga ate tolina na musango gw'omuvunaana. Abasajja babbye ssente za Uganda, abasajja babbye ssente, abasajja babbye ssente ne mwalaba babba amabaati g'ekkalamojja naku 2-3 nga babatadde bayinaayina nene bajja bagamba omuntu yabbye emitwalo 2 simanya ne jampa na biki ali mu kkomera myezi 3 bamutadde mu kaduuku lwatulugunyizibwa akubibwa akoze atya. Bamutadde mu ddanjo eri bakubyo. Edi Mutwe mwamulaba ng'akaaba nga bannaayo oba mu nzito oba si ekyo mu ntemeko emikono. Omusajja omukulu bw'atyo ow'ebbodde bw'etyo bw'atuukira okubeera ng'akaaba. Aba alina obulumi ku mutima, aba alina obusungu. Kino nkyogera lunye. Bw'anaava mu kkomera n'anyumiza abaana b'emboozi gy'abadde ayitamu mu kubonaabona na biki, abo abaana tebaliyagala gavumenti ne bazadde baabo mwena bali mu buyinza n'abaana mwe n'abazzukulu abo abaana bo ba Edi Mutwe tebali baagala ate mwe mujja bamufudde abo abaana nga baba bantu mmwe. Anyway, tukyagenda maaso mpozi ate ne SRK Media amawulire tugakuwa bulungi nnyo nga bwe gabeera gayiseewo mpola mpola bwe tutyo. Nalabye ani era asomye katabo ka The Rich Also Cry. The Rich Also Cry. Nalabye General Kayanja nga tabuse
waliwo omusajja omu mu gavumenti muno bwe nkola statement mujja mujjukira yagamba yabuuzaako ko omune mwe mwarwana wa for us we have bullets in our buttocks mwe mwarwana wa joli abalamu waneeno mu kalulu mpozi ate akawedde muwala wa Kayanja Jeno Kayanja yabadde amuleese nga naye yeesimbyewo ayagala jjakiikirire abakyala beerakaayi ewava omukyala Honorable Kinyamatama mujjukira bulungi ono ye mukyala abali kumbiranye ne Zaake mu parliament yagavayo n'agamba mwami Zaake yamulebula yambutyoboola yamuwemula yamukola atya mujjukira Kinyamatama nga Elias Lukwago amukunya nga amukunya oyo ye mukyala Kinyamatama kye yakoze muwala wa Kayanja akamyufu yamukubye n'abo bagizi ne bakuba kibooko Jeno Kayanja ne bamulangira obwavu nze we nategeeredde nti ffe tukyakaabya kajanja people are rich ffe tubadde tubala Jeno Kayanja omu ku basajja abagagga wabula ngenza okukizuula nti ate naye gyali mu bagagga banne gwe babalanga omwavu. Jeno Kayanja yali musirikale asavinga UPDF era bibamu ku basajja abalwana mu nsiko newe owulira bino yawummula amagye agamba munjooga lwakuba nti nawummula amagye nze mbawe ekitiibwa naye sibatya obubaka obwo yabadde alina gyabusindika direct yabadde alina gyabusindika direct kati tukiyita tya conflict of interest wa wano wejjira kigambibwa muganda wa Kinyamatama yafumbirwa muganda wa President Yoweri Kaguta Museveni Toyota kitegeeza Kinyamatama mulamu wa Toyota bwe kigambibwa muganda mwanyine mulamu wa Toyota kati kitegeeza security yonna gye yeetaaga okukola effujjo okukola bitya zonna drones ze bakomplaininga ku bagawe mbu mwawadde over like 50 drones nga zizigenze zikyankalanya akalulu kulonda kwonna nga bwekabadde akamyufu KNRM kati ne bibeera bwe bityo Jeno yeetaaga muwala we ajje kuba ye Jeno ayekiziitinga takyalina kyakolera gavumenti akooye alina okuleetawo omusika naye omusika ajjiddewa alina muyisa mu parliament oyo ne bamukuba oba ntegeera kati mbadde nkuleetera conflict of interest nti abantu bano abasajja bano kati bo bano abalala bagenze ba positioning abaana baabwe mwalabe ne Jeno MK yaleese mutabani we mu magye ali ku ddala lya private oba ntegeera nti bo bepositioninga owabu Kenya bwatamutte naye yali amupositioning nze yajje namufunyisa akabenje era bo bimubuza tayagala nabyogerako kati Jeno Kayanja owe yabadde agala amuyise mu parliament naye yamuleetedde ku kaadi ya NRM awali Kinyamatama ne bigaana kyekimu ku Moses Kigongo Haji aleeta muwala we Nambi ekawempe wa Segirinya kawempe North ewanna Lukoola amuteekayo bamukuba akalulu oba ntegeera bamukuba akalulu mu kumukuba akalulu kiringa bwogamba nti let us tukole tutya abantu baffe katubabeeko kye tubateeka we tubateeka nti Moses Kigongo alwana muwala we ayingireko abeko wabeera bano bagamba tekijja kusoboka. The same applies to Kayanja naye ayagala omwana we abeko wabeera bamulwanyisa era bakola embeera yeemu bwetyo kati mwenno abali mulina okubeera ng'ekino mugikozesa magezi ebigambo bya Jeno Kayanja nze bindaze nenzirayo ku katabo mayimwe baana mwe temwagala kusoma ffe mu senior wantu wasoma ku katabo ka The Rich Also Cry bakazanyamu ne firimu genda ozinoonye omugagga naye akaaba mwe mulowooza abagagga tebabeera na bizibu mujjukira Shatis Kuteesa muwala wa Saamu Kuteesa
yabadde Sembabule bakubagana bubi nnyo ne Sodo ebiseera byo paka mwami Yoweri yabiyingiramu n'agamba Sodo debbali ndowooza endagaano yaliyo oli kufuga kisanja kimu ku luno takomyewo agambye nti nengeddeyo violence mu kalulu nze nkivuddemu kitegeeza Sodo yajja mubalaba boba positioning ebintu byaye bulungi nnyo kale ojja kwekanga Shatisi alina ate wagenda okujja ku kifo kya bwa minisita oba ntegeera nti abasajja mugamba tubawona ne bayingizaawo ensonga endala tubawona ne bayingizaawo ensonga endala akamyufu kayolesezza nnyo embeera bweri nze nakyagadde nti abasajja bano bulijjo abaana bakomplaining nga bagamba bannaaye akalulu bakabba bwe bati ne bwe bati nga bagamba those are hooligans bannaaye batukuba drone zituwamba those are hooligans. Now the hooligans are facing their fellow hooligans. Ikati babera bafuba hooligans bano bo bannaaye babera baki babera nga bali nga NUP ba hooligans ba NUP babera baki NUP babera bakyabo bwanga they are not hooligans. But anyway, ensonga bwe ziri waliwo omwana akozeka a few moments later ne kanyumira edda Mau yagenda n'agamba nti NUP si kibiina NUP si kibiina bwe yamaze yagamba NUP si kibiina kintu ekiri awo NRM kyakuliyetingawo kijje kibuzeebuza Abannayuganda n'ebirala byonna ne twebuuza bwe kiba si kibiina ate ofa kinakyo okugamba nti a few moments later ngenda kugenda bwe kiba kyetaagisa kufukaamira ku geeti ya NUP mbayite bajje begatte ku mukago gwa iPod awe nategeere nti NUP bateri mu iPod bingi ebigenda okukunama ate nga abasajja ke batandise okusonda kasente ne kawera abantu baleeta akasente wali ku counter ya NUP. My brother, abasajja baleeta akasente wali eri bino mwalinga mugamba abo bajja sente mu government nga tebazoogera ku 5 years babalekedde sente zammwe. After 5 years babalekedde sente zammwe bagenda tandika kukozesa sente zaabwe na donation. Na donation ebintu bino NUP byekola birumanye eggwanga naddala birumanyo banakibiina kye abali abaseddekezi kubanga twalina opposition nga tumanyi opposition weri kumbe tewali opposition. Mwami Besigye musajja watu yalwananga yekko olutalo yalwananga yekko olutalo kumbe balwana nabo bawulako kitono nnyo bamuwa obutwa era mwalaba in the end FDC DP baani bonna ekintu ne kiyiika. Ndi musanyufu nti bonna bagamba nti batandikawo NUP bakoze ebibiina byabwe mbiraba bidduka speed DF ogiraba eina numbers balina structures ziri wuli wamu batabu nnyo. Waliwo ne Munyagwe yatandika ekiki ekya piraawo kulya muceere lusaniya era kikyamulimye okutambuza ali ku mwami Kyagulanyi gwabuukira gwajjonkera ne twebuuza kiki 2026 mu mawulire amalage tulina okusinzira mpozi ate ku Assistant Inspector General of Police ate mpozi agambye atya 2026 teri kulon teri gaali. I do not want to hear a gaali ono Director of Operations bwagambye saagala kulya ku kigambo gaali kitegeeza ki ekyo nti mwena wali bategese okugamba nti waliwo eggaali. Omanyi mwami Kyagulanyi yagamba mukole eggaali mwena mukole eggaali bw'oba toyina ggaali ojja kwekanga ebintu bikukaluubiridde. Kati bano bagambye eggaali eno singa ngituulako bwe nti terinza okuntwala nenkasukamu bayaaye oba era okukakana ngeri bwetyo. Kakati nze ndowooza njagala kubeera nga mbasibulira wano eno mwebale kubeera nga muwachinga bale kusubscribinga era
tukyabawo amawulire nga bwe tugabawo awo nino bwe gajja in a radio version temuvaawo mbere bulungi mweraba